okwerimbika mu ddiini nga muli basamize musegeera sapule muzambulemu muli bakafiiri basajja mmwe omusajja ono abadde asiiba wano eno ng'ali kazindaalo olololo nga mpitawo nga ngenda mu walagi wange mpitawo buli lunaku sawa 11 ez'akawungezi ngenda eri ku walagi wange mu Antony ng'ali omwoyo wa Mukama n'amalajja kakati mwoyo wa Mukama ye yakutuma okubba bannaaye bw'oba oli musamize beera musamize leka kwerimbika mu Katonda ng'oli munnanfuusi ndowooza nammwe mubirabako zino entebe za fangoni entebe za fangoni amapipa agabbye ne tusirika ne bamukwatako ogwasooka n'akomawo era n'agamba mbu azimbye ekyaki ogwokubiri lwaki Katonda mumufuula ekyeneena kitegeera lwaki Katonda mumufuula ekyeneena kitegeera muleme kwerimbikanga mu ddiini ng'ate muli bazzi ba bikolobero sapuli muzambulemu muli bakafiiri basajja mmwe Katonda asigale nga Katonda Elisa Sebbaale nze natumako okugula enama nga ssentebe okumala emyaka 10 ey'ennama eno omuli ebizibu kanisa zino nyingi abamu bye bakola tebiriiyo n'abamu batandikawo amakanisa kubba ssente mu bantu naye we nabeerera ssentebe era gano amagezi gempa buli mukulembeze mu bitundu nateekawo folamu yaabwe nalonda obukulembeze bw'abasumba bemanyi nti ddala bo bye bakola bye biri mu ggombolola ne baba nga balondoola amakanisa gonna gatandikibwawo mu bitundu so osaba nti kiyambako abantu bano okujja ne bali wetinga abantu bano okakasa nti omuntu ajja okutandika kanisa obutuufu alina ebisaanyizo era olukiiko luno lwe nateekawo olwa born again churches olwampanga amagezi mu nsonga eno nga lubalambula buli kaseera okumanya omuntu ono biki byakola abantu abakwata atya abantu abba babbe naye bwe bunaleka abantu mu bitundu okutandika amakanisa nga gano ebizibu bino tetujja kubyewala kyannaku nnyo era ffenna tunyonyolwa bwetunira kanisa bwefaanana mwasula mwasumbira abantu obusooka kubo wano tufunye lipoota eziwerako nti abantu babbibwa buli lunaku bakubwa emitayimbo abantu abasalira muno tebawera na bataano mwabakulembeze mukola ki muteekewo obukiiko obulondoola abantu bano okubira ddala waggulu olukiiko olukulu ku ssenta olutwala kanisa zino ez'abalokole tulina kuwavu nnyo okulaba omuntu omuweereza wa Katonda nga y'omu ye mubbi ye pasita ye musawo ow'ekinnansi kale kiswaza ate n'ekyokutunenya bakyapasoni bappa b'ebyalo omuntu okubeera mu kitundu nga wano tamanyikiddwa so tuli banakuwavu juzi twajja wano tusanga yabba yasooka nabba ebintu by'omu maka mali sigiri masepiki olwaddako nabba tanka olwazzeeko yabba emitwalo 86 n'omuzindaalo ate nga yabibba wa musumba munne so tukubiriza abantu bakole baleme okwerimbika mu madiini bakole ebo tuyanze batusanga batuuse afunga mu mwezi guno omwezi oguddako osanga omukyala mulala naye omusumba bamutuwamu alowooza nti nno Katonda agenda va ku big god addeeno obitegeera kumbe sitaani yamukulembedde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi olwaleero njagala kwebaza Katonda nti omuluka gwange guno gw'ennamubiro gubadde gujjudde okusomoozebwa naye era njagala kusaasira nnyo omukadde waffe ono abadde yeeyita omusumba olwaleero njagala kwebaza Katonda nti omuluka gwange guno gw'ennamubiri nga kansala w'ekitundu tumaze ebbanga nga tufuna abantu abagigomya naye twebaza Katonda nti omusumba omu w'abalokole ennaku zaana zibadde ziweddeyo naye njagala kwebaza bassentebe be tukola nabo ab'ebyalo ne ba defense batuyambye wamu ne polisi yaffe y'ennama okulaba nga embeera eno tugikkakkanya
so omwami ono abadde amaze ebbanga ngabba yasookera Abanyonyi n'ateekayo kyaki naye ngabba najja Namubiri n'ateekawo kyaki ngabba so najja wano kusajja yakirangira naye olwaleero tukkaanyizza tumugye ku kitundu kyaffe ate tumuteeke ku poliisi asobole tuwulira bazze ngabba nabo kubanga tukitegedde nti alina gurupu nnene era tugenda mutwala ku poliisi paka poliisi ngetuyambeko kunoonyereza atuba abalala bazze akulanga nabo naye njagala kwebaza abantu b'omuluka gw'e Namubiru mwebale nnyo mwebalire ddala okuma obuntu bulamu kubanga tugezezzaako okwewala embeera ya mob justice ebiseera ebisinga tugamba abantu baffe butatwali amateeka mu ngalo nga we mulabye era olwaleero obukaka bubaddewo njagala kwebaza abantu baffe olw'obukakamu obwo era nakati nga mulaba embeera eriwo tusazeewo ebintu byonna bifulume abantu balondemu ebintu byabwe era abasinga mubalabe baggyemu ebintu byonna yadde alina ng'omusumba byonna ebintu bibbe so twebaza Katonda nti olwaleero ennaku za40 ziweddeyo so nze nga kansala Solomon njagala kulabula abantu abalala bali eyo senga musumba agezaako n'amenya amannya gaabwe tugenda kubakimayo bonna nabo batubulye gurupu eyo ennene yazenga akola naye okutugumya abantu badde bakaaba wano bababbye ebintu bamenye kantini z'abantu amaduuka bagabbye n'amayumba twebaza Katonda nti obulamu bali tebunnaba kugenda so njagala kwebaza ng'omukulembeze atwala omuluka guno mwebale nnyo mwebalire ddala nze chairperson oyo Shitu ey'omuluka guno gw'e Namubiru yajja n'alimbalimba chairperson waffe w'Ennama kyalo ekiri mu muluka gw'Empoma n'amuwa olukusa okujja okufayinga ekifo kino ng'amugambye nti omugenzi Nsubuga eyattibwa omukyala we yali muganda we n'amugamba nti agire ng'abeera wano n'amusuubiza nti ajja kutwalanga obuyambi eri abaana kubanga chairperson we Lusuwano baagaana abaana ab'oluganda lwa Nsubuga baagamba nti bano abaana abalina nga bazaalibwa omukyala si muganda waabwe tebabakkiriza mu kika kyabwe bakibi Ssentebe n'awulira okusaasira abaana bano n'abagamba nti kaabasigaze kubanga bw'abateera bali abatabaagala nga bayinza okubakola ekizibu ono ng'amaze okugamba nti muganda wa Nsubuga n'amukkiriza okwokifayinga kiteeseeno eyali eya Nsubuga naye okuva lwe yajja mu kitundu wano abadde alaga nga mwami mulokole era ng'aleekaana buli lunaku okuva ku ssaawa 11 okubaba ku ssaawa 2 ez'okumakya buli lunaku naye okuva lwe yajja abakyala nga bababbirako awo kubiriyo opoziti obusawo bwabwe tutandika okunoonyereza Mukama n'atuyamba newabaawo yabba ebintu ku budaala omwali amaseptiki amasowaani amanda wotameroni n'ebirala twayogerako netugamba toke batuwe another chance kubanga omukyalo oli yali taliwiirire kugenda namusaaga ku poliisi kusa yali alikabalinda ebintu byebyamu omulundi ogwokubiri yabba tanka omulundi ogubadde ogwokusatu yabba ne siringi 96 kuva mu bantu kuno ne mubuuza naye ggwe kiki oli musawo muganda kubanga abadde n'okulagula alagula oli musumba w'abalokole n'agamba ekisa kya Mukama kyamuwa ali bibiri omusumba w'abalokole by calling ate nabbi etumugamba bannabbi n'abasumba mu kanisa z'abalokole bawasa buli wiiki kubanga wano wakawasirawo abakazi 5
n'anziramu n'aŋŋamba tebabadde n'ensonga ezikola ki ezibatwala kakati ng'amaze okumbuulira ebigambo ebyo nti chairperson w'Ennama eyamuwa obuyinza okujja ote okusenga Ennamuliro omuyimbe wa chairperson w'Ennama eyamuwa obuvunaanyizibwa era yalina obuvunaanyizibwa bw'abaana bwe namunnyonnyola n'agamba tugenda kujja njagala ekiyumba ekyo kibeerewo naye yennyini abatulabire agende gye yava kubanga wano si weewaabwe sebo neeyanza community abadde cooperative neeyanza basewo bannamawulire kubanga invitationi eno egitukenga kusaanifu njagala kwebaza bakulembeze bannange n'abatuuze nti omulanga guno ogubadde gutukoseza awamu babadde mabega wakino okuva okutuviira tetwagala kusindika mutawaana eri bannayuganda naye tugumiikiriza ekimala tulowooza nti abeere ng'akozesa omukisa ogumuweereddwa gumu gyagenda alage enkyukakyuka y'obulamu abibba ku sayiti bulungi byonna n'abibba ddala yabitunda n'enyondo byonna binobeka betulabyeko kagende nanyini wano yafa era nze nabagamba abasirikale balufeeri nebagamba oyo mubbi naawe siwawe muganda bwe yamuleta baliose ne bamutugira ku kyalo kubanga mubbi ebyaddala naye akoze bubi nnyo okwerimbika mu ngeri y'abapasita nga yeefuula pasita naye ng'ate mubbi musawo muganda ate mubbi akati katonda atuyambyeko n'atukwatirako pasita yesu yazuukuse ennaku z'omubbizi baana akamukwata emirundi nga 10 lwaki onyumiza yenna tubitwale agende ne bulangiti n'emifaliso naye buli olukobalu banaawe mubbi si musumba oyo mubbi agutali mulundi gumu sabagubadde mulundi gumu awo nandigambye ekikale we bajja kusaba yamanya atange naye ng'omwami ono ayonoona ddiini ly'abarokole bw'otunulatunulamu omusajja yerimbise mu ddiini y'abarokole naye si musajja mulokole musajja mubbi so mbadde nsaba nti abantu bwe bati tutengayo okwegendereza abantu bamabetuba nti basumba bebanga batugenda kugoberera abantu tugobereranga abantu betula nti bantu batuufu naye omusajja ono musajja muzibu si muntu mulamu wabula mubbi bubbi yerimbise mukuba abantu mulokole gyesabadde mubbi atwerimbikamu beerimbise ti mulokole balaba ono omulokole munnaabwe ngaaati aba batidde erinnya aba aboonoonera ekibaka ekikolwa kirungi kubanga weefuula omunaddiini ate nga oli mubbi oba towadde bantu kyakulabirako kiba kifaananyi kibi kuba naye tubadde afunamu omutima ogugamba kangende ndokoke alaba ebyo tasobola kugenda kulokoka kati n'olwekyo nze nga nze kusaidi yange tekiba kirungi era tekinsanyusizza oyo muvubuka yatukaluubiriza badde nsaba tukkiriziganye abatuuze muzze wano abasobola okukiziyiza okubuka be bammwe nga temugoberedde ki mateeka bwe mutagoberera mateeka ng'olunagira ng'odduka ng'odda ewuwo omukulembeze sirina wakulaga ne poliisi sirina wakola ki tugoberera amateeka buli kyoyagala kigenda kukola ki tambulira mu nkola y'amateeka bwe bakugamba nti teri kuvandula kuyingira togezaako kukwata nsomera omukuna sikolo wano nze okujja wano pasito wano like namama wange abeera Luweero namala senior 4 nga noonya fiizi yakwebera senior 5 okufuna school nga sisobola kubeera Luweero
nga sina wetwanoleza nomwana ngamba namuka gwange pasita agenda odira osukulu wa pasita nazina kajja wange simaze wiiki nakajja muleke musirike ati sina kyemmanyi kati okujja wano tebadde nimunafiizi olaba okufaana nawe ati badde nina omukazi tibatimukusimaaaga omukwano gwange otibadde naye oyo tibatusima naye naye omukazi tomanyi kuono wewe bwalimba mboli mwana w'omugenzi ate omwana n'akalugeza nnyo amasanyalaze gayitawo okujenda Enjondo hili wali bagame nsoke njitereke muko kanyala kuyita mukiweze muko kuyita mukiweze omutego oguli sikaidi wali maaso awakona wali omuti yazibba bobbi nazo bannaye nsaba yampayo 2,000 eri munkube 10 naye kakati musumba endiga leero nga basumba nyingi omusumba yabbye ekitanda yabadde lweneso omusumba bamukutadde abye ebisinjalo ebintu bibyo
Pastor aliwaye gana amazzi golimbalimba abantu wetuka amazzi pastor ndowooza mumulaba amazzi gamuwe omulaba kwaka amazzi bannamawulire bandikavaliza akantu ako